يجمع العبد بين الصيام والحج والصلاة والذكر والدعاء وغيرها من عبادات. فقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وقد تبين فضل العشر الأوائل من ذي الحجة. الله سبحانه وتعالى uyu Allah subhanahu wa ta'ala aliomu nga tayina kyakubiri. Uyu Allah subhanahu wa ta'ala eyatandikawo okutondewa kwaffe nga atujja mu butabaawo bwaffe n'abeera nga atufuula abantu nga tayina siko ekikwalabidde. wa huwa sahibi sun'i ljamil, Allah ye mutandisi w'ebintu byonna ebirungi. Kubanga otunulira omuntu ng'ekituufu talina we yakyama, ng'ekituufu talina woyinza ate yamukola nga tolina woyinza mumukwata nsobi, nga kuwulira ekiri ku mwana Adamu tolina kyosobola kumuggyako nasigala nga ali nnomo. Allah subhanahu wa ta'ala amatendo gage tuga nti ya wahidun fi mulkihi ma lahu thani. Owange gwe Allah alladhi wahida aliomu fi mulkihi mu bufuzi bwe ma lahu thani. يا من إذا قلت يا مولاي رباني أشكو إليك الأمور أنت تعلمها يا ربي. والله يوغتو وانجاكنا نمغانت يا مولاي رباني أشكو إليك الأمور، أي الله ينسونغ زن نسونغ زنغ زكروبيرا أنت تعلمها غزماني. تمتنرز الله سبحانه وتعالى أتودو بوانغازي. Obuwangazi watuwadde Allah nga temulimu bulwadde, temulimu mbeera ya kekejjukana, temulimu mbeera ya bugonvu, n'abeera nga atuwadde obulamu ate ne tubeera balamu. Mulimu abantu abawangadde nga bawangadde naye nga bawangadde ndwadde, abantu bawangalira ku mpeke n'ebifaanana ebyo. Banne mbakubiriza akaseera konna tutendereze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala nga tumutendereza tufumiitiriza ku ebyo byakola, tumutendereza nga tufumiitiriza ku ebyo byakola nga tetunnabagenda wala. wa fi anfusikum mummwe bennyini afala tubsirun, mwetemweraba. Allah nasukkulumya abamu kuffe ne baba bagagga abalala n'abavuwaza. Allah subhanahu wa ta'ala nasukkulumya abamu kuffe ne tuba bawanvu abalala ne bayimpawa. Allah subhanahu wa ta'ala nageza abamu kuffe nga si musango ate n'atoniya abamu kuffe era nga si musango. Allah subhanahu wa ta'ala n'atwala abato. Sajja yayogera ku kufa naga nti yamdi al-akabir wal-asaghir la yarji'u ilayna al-madi wala min al-baqina wala. Yaga nti okufa kutwala abakulu n'abato. Yamdi al-asaghir wal-akabir la yarji'u ilayna al-madi, teri agenda n'akomawo ate teri asigalawo nga alina garanti y'okubeerawo olubeerera. So Allah tumwebazenga nga tumutendereza nga tufumitiriza ku ebyo byatukoledde. Allah tuwa abaana abalala ne babangaala nga tebazaala. Allah nakuwa abaana waba abakyala abamu ne babatta ne babajjamu, oba musajja neweesalako bwesazi noga nti wallahi kankomeko abo abaana. Naye nga Allah abakuwadde, naye nga mulimu abalina ensimbi ennyingi nnyo ezisobola n'okulabirira nga Allah subhanahu wa ta'ala teyabawa baana. Allah mugeze akuwa abaana n'atakuwa bye bagenda sikira. Ng'era bw'oba tolina irimu oba nga tewabasomesa irimu nga tewali kye bagenda kukusikirako ng'omaze okufa, nga wallahi akazigo mwoli oba kambeera gy'olimu nga wonna oba ofudde nga tewali kye bajja sikira. Naye nga Allah abakuwadde eyo ni'ima. Ate Allah ne wabawa abalina ebyobusika nga bingi, Allah n'atabawa ne wabawa Allah bawa nga balina ebyobusika nga n'abagenda obisikira weebali. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala tukwatenga nnyo edduku dduweega nti Allahumma zawiduna taqwa. Ya Allah tusibirire entanda ey'okukutya
Allah wetubeera wonna tusibirire entanda ey'okumutya. Ya Allah tuyambe kufa kubeera nga tumutya. Tusabira nnyo nga tuga nti Allahumma inni as'aluka hubbuk wa hubbu ma yuhibbuka wa hubbu al-amali yuqarribuni ila hubbuk. Ya Allah tukusaba otufuula abantu abakwagala n'okwagala byoyagala n'okwagala ebyo ebitusembeza ku kwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tumusaba okusasira ebyengera bye n'emirembe ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oyo yekka yayogerwako nga tuteekeddwa mumusaalira mu nsi yonna. Kyekitonde kya Allah subhanahu wa ta'ala ekisinga obulungi. Alladhi ja'ana bilhuda wa dinil haqq. Oyo yatujjira n'obusiraamu nga eddiini ey'amazima. Liyudhhirahu ala dini kulli. Ng'obusiraamu tulina okubwolesa eri eddiini ezisigadde. Walau kariha almushrikuuna. Niwabanga bannaffe abanyiddiini endala bye tukola tebabyagala. Obusiraamu liyudhhirahu nga bulina okwolesebwa. Nga woyitawo wuliko athari nti oyo musiraamu agenze. Toyo musiramu agenze. Eyo nayo ni'ima. Okubanga oyitawo n'obako athari. Eyo nayo ni'ima toyo musiramu ayisaawo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukozesa emirimu emirungi mu ddiini eno ey'obusiraamu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tatuttanga nga tatucagadde ddiini. Hatta fe tulina okusaba ennyo Allah atunyweze ku busiraamu. Allah tulina omusaba ennyo okyo kyakumusaba yadde gwe taatawo yali Abdallah nga musiraamu. Ne jajjawo yali Swaibu nga musiraamu. Otekedde Allah omusaba kunyweze ku busiraamu atakutte ng'oli musiraamu. Olaba Allah bennyini be yeesindikira okukozesa obusiraamu omu ku bo Nabiyullahi Yusuf alayhi salam aganti rabbi qad ataytani min almulk wa 'allamtani min ta'wil alahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah nagati tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Yagaya Allah zitanga ndi musiramu nenga alode yali musiramu. Fatulina okwesabira nnyo Yusufu ogwo twogera kasaba Allah mutanga musiramu yalina ebyenjawulo. Tiyali muntu nga gwatuddaawo, tiyali wa bulijjo nga gwatuddaawo. Tetutegeeza Yusufu olewa ku kyalo. Nabiyullah Yusufu agamba nti ya rabbi tawaffani muslima. Allah nzitanga ndi musiramu kyekinene ekisinga. Allah nzitanga ndi musiramu oyo asaba Allah mutanga ndi musiramu. Allah yamuwa mu'jiza ez'enjawulo. Otuma tumenya omu ku bantu okuva Allah paka kati abaali basinga okubanga baliwo Yusufu alayhi salam. Allah yamuwa obulungi, yamuwa obwanna. Walaga rabbi mulk Allah qadda kulembe ali wafanya agriculture wa 'allamtani ta'wil al-ahadith. Anta wali fi dunya wal akhirah. Allah gwa mkwano gwange kumtikuno nemune kunkomerero naga nti tawaffani Allah siram. Oyo yava ku Yakubu Yusufu gotogerako akasana kawanga kamulaba natukokaba naziba amaaso. Neyo yaga nti inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Yaga nti mpuliddeko ayekyafayo mukimanyi bulungi. Naye Yusufu bwamala okufuna baganda babiri ne betegeera bamubuuza qalu a anta Yusuf qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-ay. Ne babeeranga baddayo naye yabaga nti idhhabu biqamisi hadha mugende ne kanzu yange eno fa alquhu ala wajhi abi yati basira. Tatanga yakala nnyo naziba amaaso mugikube ku kyenyi kye. Togera ku Yusufu ku kyenyi kye ati basira amaaso gajja kudengulu galabe. Bwe bagitwala ne bagikuba ku kyenyi kye Allah namuddiza amaaso. Yakubu kwe kubaganda alam aqul lakum inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Sabaga menze mmanye mwe bye mutamanyi Allah mbulira bye mutamanyi. Golowooza ekanzu ye yalimu ekyamagero nyiniyo nedduwa n'obutebenkevu nabiki Allah byamufaddala nabyo
bye byali ebyenkizo yoyo oyo gwetwogerako aga nti ya rabbi tawaffani muslima, Allah nzitanga ndi muslimu, wa alhiquni bisalihin. Allah tumusaba soku mbaka waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama afdalu salati wassalam, ebisingayo ebyengera n'emirembe. Kubiriza omwoyo gwange nejjammwe tutye Allah subhanahu wa ta'ala. Wetunaava mu nsi nga tetumutidde, mwenna ffenna tugenda mu kubonaabona, ate era mbakakasanga ffenna tujja kufa, ffenna tugenda kufa. Naye yagamba mu surati Kahfi ngaggwa, man kana yarju liqaa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada. Yagati yenna nadde wa Allah mu nzira yonna gy'onoddayo, falyamal amalan salihan, yakwata kukola emirimu emirungi, wala yushiriku biibadati rabbih ahada, takolanga shiriki. Fenna mwenna mbakubiriza, fenna tugenda wa Allah, tugenda kufa, naye mutye Allah subhanahu wa ta'ala mukyama ne mulwatu. Olwo twayingidde ennaku 10 eza Dhulhijja, omusomo gwaffe kugenda okwetooloolera okwo. Ennaku 10 twaziyingidde, era ezimu ku nnaku ezisinga okubeera nga za nkizo z'ennaku zino 10 allati faddalaha Allah subhanahu wa ta'ala, ezo Allah yazisukkulumya ku ndala n'ebyengera byazo ebyeyawulidde, haithu yazidu fiha al ajru wal hasanati, empeera ebintu emirimu gye tukolera mu nnaku zino empeera zeeyongeramu n'ebirungi, ebirungi byofunamu byeyongera. anna al ibada kulliha takunu fi tilka al ayyam فيجمع العبد بين الصيام والحج والصلاة والذكر والدعاء وغيرها. byonna biri mu nnaku zino, ekisokera ddala الصيام, okusiiba. Ennaku zino nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama zezimu ku nnaku zataalekanga kusiiba, naddala ddala kufa abantu abatagenze mu hijja. Tubeere nga tuzisiiba, zirina birungi ebyenjawulo ebyeyawulidde. Nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, omwoyo gukusika gukuzza ku bikyamu. So emyoyo gyaffe tugikuŋŋaanye mu nnaku zino 10, tubeere nga tukoleramu emirimu emirungi egyo Allah subhanahu wa ta'ala gy'anaabeeranga atuwamu empeera ku nnaku lw'enkomerero. فقد روى إمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل من هذه العشر؟ قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. يقام قولنا إمام بخاري رضي الله عنه أقامتي حديث ججا ابن عباس رضي الله عنهما نبي صلى الله عليه وسلم أقام جتري يوم منكو kubanga bintu bino biconfusing abantu. Ennaku zino 10 zetulimu eza Dhulhijja n'ennaku 10 ezisembayo eza Ramadhaani, confusion eriwo y'amaanyi. Naye ennaku zino mu nnaku during that time, okuva enjuba min tulu'i al-fajr, enjuba weevaayo ila ghurubi shamsi paka weegwa emisana, teriyo nnaku neweziba za Ramadhaani neweziba ezisembayo 10 zisinga bulungi kusinga nnaku zino zetulimu mu nnaku emisana. Naye ate teri biro birungi bisinga biro 10 eby'omwezi gwa Ramadhaani ebisembayo. So omuntu tobeera confused ku bintu ebyo ebibiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga mu nnaku zonna ez'omwaka teriyo nnaku mu nnaku ezo za nkizo nnyo okusinga ennaku zino 10 eza Dhulhijja. Basahaba ne bamubuuza ya Rasulallah, ne jihadi? Kubanga jihadi kyalinga kinene, muve ku zino ezaleereza emmundu. Jihadi eringa opponent wo mwefesinga face to face, ng'oli alina ekiso nona alina ekiso, asinga okikozesa yasigala waggulu, akikozeseza obubi yagwa ku ttaka. Basahaba bamubuuza yadde jihadi eyo nga nkambwe? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abagamba yadde jihadi okujjako omusajja afulumya nagenda mu jihadi nagenda ne mali ye yonna ate n'atazaako kintu na kimu.
byani byonna byagenze nabyo ye ne maali ye ne bitokomokera mu jihadi ne batazaako na kimu oyo tasingika. Kiba kitegeeza ennaku zino emirimu egikolebwamu jankizo nnyo, omwana Adamu yandibadde tasumagiriramu. Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha 4 hurum. Emyezi gino gye tulimu gya mizizo. Allah atugamba mu surati Tawba, fala tadhlimu fihinna anfusakum, temweryazaamanya bujjo, obuteryazaamanya bwe buliwa tegituukanga omuntu n'agayala bugayazi. Abantu abaana Adamu ennaku 10 zatuuse ne mugayala bugayazi. Liman istataa lisiyama, abasobola okusiiba falyasumu, musiibe. Abasobola okusaddaaka, abalina ku ssente musaddaake. Buli muntu yenna alina omulimu omulungi gwasobola okukolera mu nnaku zino, mbakubiriza okubeera nga mugwenyigiramu. Wala sawfa yu'tikumullah, Allah ajja kubawa musiime. Ennaku zino za nkizo nnyo. Allah tugamba, Allah yazirayira mu Qur'ani ekitiibwa agati wal fajr wa layalin ashr washaf'i wal watr wal layli idha yasr. Era ebimu ku byenkizo by'ennaku zino bwe baali babika yagati aqsama Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami at-tanzili بعشر الأوائل من ذي الحجة والله لا يقسم إلا بشيء عظيم. الله كزيلا إلى زنناكو كومي الله يغانتي بماني واتو غامانتي والله لا يقسم الله تمالا ليلة ليلة چنتو إلا بشيء عظيم وكجاكي چنتو چوچيبا چنيني tetugana kubabulira details mu kutuba wano naye mbakubiriza buli muntu alina omulimu omulungi gwasobola okukolera mu nnaku zino abeerenga agukola. Ebimu ku birala ebiri mu nnaku zino 10 mu bufunze olw'eddakiika ze tulina entono. Yawmu Arafa huwa yawmu al-hajj al-akbar alladhi yatimmu fihi ghufranu adh-dhunubi wal ma'asi al-'abdi as-sana sanat madat wa sanat atiya. Era mu nnaku zino 10 mulimu olunaku lwa Arafa. Olunaku lwa Arafa lwe lunaku olw'omwenda. Olwo luba lumu kitegeeza ku lw'omukaaga olujja zijja kuba lunaku lwa mwenda. Yawmul Arafa lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala mwasonyiira abaana Adamu amazambi ag'omwaka oguno gwe tumalako oguyise n'akusonyiira n'ogw'omwaka ogujja olunaku lumu. Allahu akbar. Omuntu yenna yandibadde asiiba olunaku lwa Arafa ne lubeera nga terumuyitako. Olwaleero abamanyi lwasanze lwa mukaaga awo waliwo nawo obwino mungi gwe sijja kuleeta mu kutuba. Abatusingako batafutawo nnyo naye nga mbakubiriza buli mwana Adamu asibe olunaku lwa Arafa awatali kubeera nga lumuyitako. Olunaku ezimu ku nnaku endala ez'enkizo a'zamul ayyaami inda Allahi eri maaso ga Allah yawmun nahari, olunaku olw'ekumi olunaku lw'okusala. Nzijeemu ezo ennaku 2, olunaku lwa Arafa mbagaye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama omuntu alutuukako n'akolerako ibadaati n'asiiba n'asaddaaka n'akola byonna emirimu ekitegeeza emirimu emirungi n'osimisa Allah akusonyiwa amazambi ag'omwaka ogwaggwa omwaka guno gwe tumalako n'omwaka ogujja. Ekyo kinene ku mwana Adamu. Allah kusonyiwa amazambi g'omwaka omulamba wallahi kinene basiraamu. Kati ate olunaku lwa Arafa lwolunaku abali mu hijja lwe bayimirira mu lusenyu Arafa. Abali bagenzeko mu hijja bamulumura olusenyu olumulumanyi bwe bayimirira mu lusenyu Arafa mukasana pereketya. Era awo wasomerwawo kutuba wabawo ebintu bingi nnyo ku yawmul Arafa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yayimirira mu hijjatul wida hijja ye emuji yakola yokka wete n'asoma kutuba n'ayogera ebigambo bye yayogera bye mujjukira obulungi ebyali mu hijja eyo. Era abamanyi abasinga baga nti al-hijja Arafa, hijja ya Arafa kiba kitegeeza omuntu yenna yagenze mu hijja n'atatuuka mu Arafa n'atayimirirawo hijja ye etekkirizibwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. So olunaku olwo mbakubiriza we luba lutuuse ffe abatagenze Makka mu hijja tugezeko kubanga tufungiza. Olunaku olw'ekumi yawmun nahari lwe lunaku olw'okusala. Buli muntu eyategese adhiya ye lwe lunaku lwagenda okusala.
olunaku olwo weruca ku makya tetukkirizibwa tugenda tetulya kantu konna okuva obudde bukedde paka wetuva mu kusaala yidi. Yawukanamuko ku juma eya Eid al-Fitri. Eid al-Fitri tusooka kulya kantu n'olya ku kyenkya n'ogenda mu kusaala yidi. Eid al-Adha tetulya kantu konna, omuntu aba yetegese ekyokusaala kye webuca ku makya n'agenda ku muzikiti wajiba jizira ensi ezaakula bwe bava mu subuhi tebavaamu basigala mu bulaadi na kuleeta takbirati Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu. Ne batendereza Allah subhanahu wa ta'ala idi ne basanga sawa nga bbiri ne basaala ne baddayo ne bakola batya ne basala. Allah tuka mu Qur'ani tifasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika sala kurwa Allah wa sala, yani tusoke kusala wanhar tudde tusale so olunaku actually munaku zine 10 gwatageze mu hijja toyina kyogenda kukola kyamaanyi kyenkane kusala ku yawmun nahari toyina. Ebimu ku byankizo kwe kubeera ng'omuntu ategeka n'okwata emitwalo gya 3 n'okula embuzi n'okwata obuguze ente gy'ogenda kusala. Ebintu bye tusala biri bina omuntu byalina oteekateeka. Embuzi ng'ewezezza omwaka, endiga ng'ewezezza emyezi 6 plus. Bw'olabanga bunakunkunyedda buno tosala saleyo endiga eyeegasa. Ente ng'ewezezza emyaka 2 pozi n'eŋŋamiya. So ebyo bye bisolo bina tebye tusala mu dhuhiya. N'obeera ne ssekoko nga yenkanankana embuzi nga kire zivaamu wezipimapima tewali nyonjawulo na mbuzi tusonyiwe eyo togisala. Teri mu adhiya okujjako ng'osalira abantu bo waka kulya nnyama fa alaiki gosobola okusala. So baddu ba Allah ku yawmun nahari tutegeke buli omu kyagenda okusala. Buli muntu anaasala ekisolo beera ng'okyeka ennenya nga woolaba weweeka ennenya ng'ogenda osalira omwana wa akiika. Ekisolo kirina okubanga si kirema, kirina okubanga si kyatulu. Ettulu tekirabisaako erimu oba nandi kyokubanga tekiraba, kirina okubanga kituuse mu myaka egyo gyennyini egy'okusala. Nabbi okusinziza ku nsomesa y'omubaka waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ne mubeera nga mwetegekera ebyo ebyokusala. Allah mwana wattu ennyama okusala taqarruban ila Allah ng'osala ku lwa Allah kyabbeeyi nnyo wallahi mu maaso ga Allah. Abasinga wano tuwangalidde mu mbeera nga tusobola okusala naye ng'ebbanga lyonna lye tumaze mwana wattu tetusala wabula tufuna bufuko nti kasagundi agenda kusala negundi asale awo bajja kutuweereza ennyama. Gwe n'obeera ng'oli mu ba beneficiaries buli mwaka Allah ojja kusubwa ejjana ku kiyama. Allah ajja kubuuza ku maali gye yakuwa gwe atagala kusala. Dhuhiya ekakata ku muntu yenna agiyinako obusobozi. Omuntu yenna wallahi basiraamu abantu abatalina busobozi ku dhuhiya batono nnyo. Omuntu asobola okukwata smartphone yakakadde bukadde 2 dhuhiya netuuka n'otasala. Omuntu asobola okwambala ekanzu ya 25,000 ng'embuzi ya 20,000. So tutya Allah mu nnaku zino ogumu ku mulimu ogusinga obulungi kusala. Olaba abashiriku abatatya Allah mu mutunulira bunene bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abashiriku abatatya Allah n'agenda n'asalira amajinni ge n'asalira lubaale we n'amusalira gwe n'otasala ku lwa Allah. Butya nga batuse ku minzaani nga gwe wasala ku lwa Allah ng'oli yasala min ghayrillah nga tiyasala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Emirimu egimu kugisinga enkizo ya actual ogusinga oguli ku peeke mu nnaku zino naddala kufa abatagenze mu hijja kwe kubeera nga tusala. Fasalli li rabbika wanhar. Allah agamba la yanala Allah luhumuha wala dima'uha. Ennyama eyo gye tusala Allah sijayagala yadde omusaayi. Allah tanywa musaayi nga wolaba ebiteega n'ebisigadde bye basalira ebitali Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Nosala taqarruban lillah kurbanan nosala ng'osala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala noga ya Allah kisolo kino nkisaze ku lulwo. Bw'omala kubeera ng'okisala n'oyawulamu emiteeko 3 n'owaako abafamire y'omuteeko gumu n'owaako ab'eŋŋanda z'omikwano gy'omuteeko omulala n'owaako ne bamasiikini omuteeko omulala. Eyo nawe waliwo ekyokuyiga abasiraamu. Tetulina kubeera bakodo ku nnyama ya zuhiya. Abakodo
omu ku bantu abasinga obubi Nabi sallallahu alaihi wasallam yayogerako ye muntu omukodo ng'omuntu tagaba era yali wala nnyo ne Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadhu billah. Tusaba Allah atutaase okubeeranga tetuli mu bantu bakodo. Mu bufunze ebyo tulina okubeeranga tukola ku yawmu nahari wetumala okusaala yidi salatul idi tukomayo wakane tusala enyama ne tujawulamu ne tulyoka tujaguza olunaku lwa idi. Twegendereze nnyo obutamujemera Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lwa idi. Omuntu ajemera Allah subhanahu wa ta'ala ku yidi obujemu bwe oba obuzito bwe maaso ga Allah buba bwenkanakana n'omuntu ajemedde Allah nga amulagira amulabako bw'ati. So kiba kinene nnyo. Twegendereze omusiraamu yenna abalansinga mu ssanyu ne mu nnaku, mu ssanyu ne mu nnaku. Wetubeera mu nnaku tugaa nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'una, kyekigambo n'ekimu. Bwe tubeera mu ssanyu tugambe nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'una. Lwaki inna lillahi kitegeeza inna lillahi fe tuli ba Allah, we are Allah's properties. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'una. Olaba bitu byonna tukola kitegeeza Allah. Oga mutuma muswatu gati attahiyatu lillahi, as-salawatu lillahi, at-tayyibatu lillahi. Byonna bitukwatako lillah, a'maluna lillah, azwajina lillah, awladina lillah. Byonna bye tukola bya Allah. Wa inna ilayhi raji'un. Ate tukakasa nti tugenda kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. So omuntu akole kyakola nga ayinamu ikhilasi, nga ayinamu okulongosa, ng'era ayinamu okwetukuza. أقول قول هذا فاستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو البر الرحيم وهو التواب الرحيم فتوبوا إليه يا عباد الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا واحد في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني. أشكو إليك يا رب الأمور أنت تعلمها. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم قض ديوننا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين آمين. amatendo ga Allah gatandika kutuba yaffe nga mmaliriza nzinga kutuba yaffe mu kutuba eno eyokubiri ngenda kubabulirayo ebintu ebitonotono bye tuba twekwatako ennyo mu nnaku zino 10 eza Dhulhijja. bagente ennaku zino omulimu gw'okoleramu gwankizo nnyo okusinga mu mirimu gy'okolera mu nnaku endala. nga bwolaba ebire 10 ebya shahr Ramadan, omwezi gwa Ramadan webiri ebyenkizo mu bire ebirala, kubanga fihi laylatul qadr khairun min alf shahr. kubanga mu byo ebire ebyo fiha mu bire ebye 10 fiha laylatul qadr, mulimu laylatul qadr khairun min alf shahr, ekirimu ebirungi nga bw'okoleramu ekirungi kimu Allah kubisizamu emyezi 10. gwekyo mancha kitegeeza min alf aksar, sigamba nti biri iko khairun min alf shahr, ebirungi ebirimu bisinga emyezi 10. تنزل الملائكة والروح فيها كما وصفها الله في القرآن الكريم. nga Allah weyajja kinyonyolako mu Qur'an yekitiibwa. ekisooka al-iktharu min du'a fa innahu bi'idhni llahi mustajabu. tuyitiriza nnyo okusaba Allah mu nnaku zino, tuwanika emikono tuwanjagire Allah. abantu bagenda kusuba ennaku zino kubanga mu byo ku lw'obuyinza bwa Allah edduwa zammwe Allah jazzaanukula. Allah musabe yimuoli mukakiro muge ya Allah nibwo muteryandaba, ya Allah kino na kino kinyinze, ai Allah amaka gantagaddeko, ai Allah bakadde bange bali bubi, ai Allah obulwadde butuli bubi, Allah teri asuusa okujjako gwe. ya Allah mpulira ntende waliddwa, mulimu abalina ebizibu nga awulira ntende waliddwa. ya Allah afrigh alayya sabra, ai Allah omusabe akuwa obugumiikiriza. abakyala abataala balemeddwa okuzaala Allah mumusaba w'abaana nammwe abasajja abatannabasa n'abatannafumbirwa Allah mumusabe. abakyasoma abeetaaga okweyongerayo okubeera successful Allah mumusabe. yagamba nti fa inni qaribu, nze ndi kumpi nnyo, ujibu da'wata da'i idha da'ani, omuddu mwanukula senga abansabye.
falyastajibu li waliyuminu bi. mwanukule bya Allah byabagamba muteeke amateeka ge mu nkola namwe Allah subhanahu wa ta'ala jabbanukula. Allah tumusabe akaseera kabaze olwaleero fa aftal jumaa Allah wanike emikono gy'omusabe, aftal asri baze omusabe, luvannyuma lwa ssala wanika Allah omusabe. Allah tokowa musaba kubanga ye Allah takowa kwanukula. ate Allah fenna abamusaba fenna ne bwatuwa tayina kyakendera mu bufuzi bwe, tayina kyakendera. ate era newe tuba tetumusabye tewali kyeyongerako. So Allah subhanahu wa ta'ala wahidun fi mulkihi. tuyitiriza nnyo okubeeranga tusabiddwa mu nnaku zino. ekyo kimu. ekyokubiri atasbihi watahlili watahmidi watakbiri. tuyitiriza nnyo okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo ebiga nti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, allahu akbar. Allah yagala okumuwaana, Allah yagala okumuwa. mumutunire bakulembeze bano bokka ab'edduniya n'omuwaana nawulira nga akatebe kabuguumirira butyango owaana Allah subhanahu wa ta'ala nga atebye omuwaana bituufu oga nti subhanallah Allah wayawukana, n'omuga nti subhanallah Allah wayawukana. ng'olaba okwawukana kwa Allah kuli mu bintu bingi. n'atonda emiti nga girina obulamu naye nga tegyogera ffe tegissa. gutunulira Allah obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala buli mu bintu bingi. tulina engeri Allah gyafidingamu ebitonde bye. ekyo kyokka kyewuunyisa omuntu kikumaliro gati subhanallah, Allah wanjawulo, Allah wanjawulo. Allah n'atonda nga gwe oyina kuwangalira ku bitonde ng'ekitonde kiwangalira ku kitonde okubeera nga tekibeera bulungi. oyina kuwangalira ogenda mu ddwaliro bagamba yikiriza lya ku fruits greens zettanire lya ku kino. naye Allah subhanahu wa ta'ala eyo embeera engeri gyeyakola mu sisitimu zaffe n'engeri gye zitambulamu yokka etumalira okubeera nga tuyingiza mbongo bwaffe okubeera nga tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. tunulira kambawo ekyokulabirako. tunulira fene Allah subhanahu wa ta'ala yatonda fene oyo. omuntu agenda ku muti nga kuliko ebifene 100 naye okubaako ekifene ekyengedde Allah subhanahu wa ta'ala olw'obuyinza bwe n'obwebufu bwe akikomunikatingisa ono anakira nakitegeera nga takisaze nako kulaba oba kituufu emiwula gimyuse. otya otuukawo ku muti wansi nekikusindikira sigino kiga nti ugendi waggulu eno kawoowo. era oba otambula nti musibeemu Ahmada musibeemu tulabe wano waleka waliwo enjabu. wallahi ogenda okulinnya n'okuba titi ogenda oyakigira dududu nti kyegeza yenze kennyini. kati communication eyo wakati w'omuntu n'ebitonde bya Allah ebirala eyo yokka tumalira okutendereza Allah. Allah yagala nnyo okumutendereza. Ibn Uthaymin, Sheikh al-Uthaymin yagamba anna tasbihatan wahida, kutendereza Allah omulundi gumu khairun min ad-dunya wa ma fiha, kirungi nnyo okusinga ensi eno yonna n'ebirimu. kubanga buli watendereza Allah noga nti subhanallah, Allah ngaga nti sabbahana abdi, omudu wange atendereza alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. ebyo Allah byagala nnyo nga bigenda byasevinga ku minzani y'emirimu emirungi. Allah kyagati wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. ebyo bye bisigala ku minzani yo era bye bisingamu empeera ennungi maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. ekirala almudawamatu ala tilawati alqur'ani alkarim, munaku zina 10 mwesibe ku kusoma Qur'ani. musome nnyo Qur'ani okuwuliriza ofuna empeera, ekyo kituufu. naye tolenkanankana na muntu asomye Qur'ani namba oba ku muntu akutte yennyini n'asoma n'otandika nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. n'asoma n'ofumiitiriza ne ku by'osoma. Allah subhanahu wa ta'ala yotira wajagala nnyo bane muyiga okusoma Qur'ani abajimanyi mugisome mu nnaku zino. dawo funemu akadonyanyagizemu yitawo abaana bo bakusomeremu tuwangalire mu Qur'ani. Allah yagala nnyo ba Qur'ani. abantu abasoma Qur'ani be bantu ba Allah abaddala. ye constitution yesookerwako mu Busiraamu most authentic ye Qur'ani al-Karim.
era watu ababeba Imam Shatibi yagamba nti abasomyi ba Qur'ani abo ulaika ahlullah be bantu ba Allah wa safwatul mala babitibwa abasukulumu ulul birri wal ihsani was sabri wat tuqa hulahum biha jaa al Qur'an mufassala be baba Allah subhanahu wa ta'ala bayagala ne musoma ku Qur'ani ne mutegera mateeka galimu ne mugatukiriza muyitirize nnyo okusoma Qur'ani muyitirize nnyo okuyimirira kekiro muyitirize nnyo okubeeranga musale swala mbiseera byazo muyitirize nnyo okuyunga enganda muyunga enganda ne wabanga yakutaba munonyeko munnaku zino mukubire kasimu omugati Maimuna sister wange olyotya bobo inamu kasente musindikire ku mobile money tulabe kyonovaako genda omukyalireko abamwina abasista bamwe temubakyalirako mu bufumbo gye bafumbirwa genda omukyalireko mu buliro obulungi obuli mu nnaku zino mugende mulabe ku bamaama bamwe abali mbyalo abo babakuliza ku butadooba kati bwe bakyakozesa ewaka mugende mubatwalireko ne ku birabo mubaire nga mubabudaabuda muyunge enganda omuntu yenna ayunga oluganda emirimu gye gikkirizibwe wa Allah gyakola era mubimu mu bugagga obwensibo kwe kubeera nti omuntu ayunga oluganda Allah subhanahu wa ta'ala ayisirizaako ebintu bingi ne byanguwambula mu bw'omwana Adamu nekisembayo tuberenga tusembere al-iktharu ala salati ala nabi tulisize nnyo okusayirira ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala nabiyina Muhammadi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadi kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima okusalira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyankiza nnyo basiramu kyabeeyi nnyo muyitiriza nnyo okusalira mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaganti as-salatu qabulun bighayri taraddudi okusalira nabi sallallahu yaganti a'maluna bayna al-qabul wa diddi emirimu gyaffe gyonna gye tukola giri wakati w'okukkirizibwa n'obutakkirizibwa illa as-salatu ala al-habibi Muhammad okujjako okusalira nabbi wasalira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusalira ko Allah kukkiririzaawo ye ibada etadizibwa mwana Adamu Allah nakkiriza okusalirako nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tuyitiriza nnyo okumusalira tuve mu bino ebyakajanja olw'okusalira okwakajanja abantu bagize olusi boogedde ebigambo ebitaatuka tusalire mu nsalira ezo ezatusomesebwa mu sunna mu hadisi z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kuba yatulaga kaifiyatu salatu alaihi bwe bwe tulina okubeera nga tumusalira tusalire nnyo nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okusalira omusalizi nabbi omuntu yenna ayitiriza nnyo okusalira nabbi ekisooka shifaa'un bila tabib Allah kuwonya endwadde mu mubiri nga togenze na wa musawo ekyakubiri tad'u wa rabbuka yastajib wasaba Allah kwalukula ng'oyitiriza nnyo okusalira nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam naye tumusalire nga tumwagala ku mitima gyaffe ate tumwagale tabaan nga tugoberera lima jaa bihi ebyo byajja nabyo kyemmaliriza nakyo taqarrubu ila llahi bisadaqati tusembere eri Allah subhanahu wa ta'ala nga tuyitiriza nnyo okubeera nga tusaddaaka yenna yina kyasobola saddaaka bakakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubawa byonna bye mwagala musiime maliriza khutuba yange ngamba gamba nti tutye nnyo Allah subhanahu wa ta'ala mukyamane mu lwatu mu lujjudde ne mutali lujjudde mu mayumba gaffe n'ebweru tetukwenya wala yushiriku biibadati rabbihi ahada temufanga mummwe nga mulimu akoze shiriki yenna nafanga ina shiriki Allah tajja kukusonyiwa emparanta gireta kunze yagati inna allaha la yaghfiru an yushraka bi Allah tasonyiwa mugattako wa yaghfiru maduna dhalika wa yaghfiru maduna dhalika atasobola okusonyiwa atali oyo yenna gwaba yagadde asobola omusonyiwa kubina ebirala ebiri mayina naye omuntu akola shiriki ezo zambi ddene wala yushriku biibadati rabbihi ahada inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa qala sallallahu alayhi wa sallam man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha 10 allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وارضهم عن الأربعة الخلفاء الراشدون منهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم ضعفنا واشف مرضانا وارحم موتانا وقض ديوننا وبيض وجوهنا واستر عيوبنا. اللهم احفظ أموالنا وأولادنا. اللهم اغفر أمهاتنا وآبائنا. اللهم اغفر أمواتنا وأموات المسلمين، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وانصر إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين. اللهم يا ربي لا نصير إلا منك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة وخيرا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.